Bato okubeera obwa bulazo bambeere faaza. Tibye bimu. Nensomoka. Tebifaanagana. Buraza. Nengenda ke Bukalasa. Ng'ekitedde nvudde nengenda Bukalasa. Nasomayo ttaamu nga 2. Nzeyi wange nagamba engeri gye wagaana obubulaza ate kati eyo gy'ozze era ojja tumalira budde. Akati nze nakufunidde ekifo ekitovu. Wagaana obubulaza kati oyagala genda bufaza. Naye kati ate obubulaza bwe bugaanidde obufaza bwonna osobola. Kati genda ekitovu gwe nafunidde ekitovu. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegasseko nate olunaku olwaleero. Kinkola bulungi era mba n'essanyu buli lwe neegattibwako omuntu be wandiise ba legends. Simanyi oba gwe omuyita legend oba nedda. Naye nze manyi ebbanga lyemulabidde nga akuba ebivuga ng'ayimba nsobola ogamba nti legend nga seerumye nammwe okutwaliza wamu. Akaseera kano neegatiddwako omwana w'enseenene SEWANYANA gwe tugenda okuba nga tuwayamu naye. Nze mumanyidde mu biti bingi, percussion, discussion, so ewalala naye anaatugambayo okutwaliza wamu. Nsanyusa okulaba owekitiibwa mwami SEWANYANA. Sebo nange nsanyusa okukusanga owekitiibwa mwami Kisubi. Weewaawo. Gwe mmanyidde ebbanga paka leero. Nkimanyi nti bannayuganda bangi bwe balaba ekifaananyi ekisooka okubajjira eŋŋoma ezo bwe twatandikirako okulaba ng'omuntu asobola okukuba eŋŋoma eziwera 3, 4, 5 ng'ali omu bw'ati. However ndaba kati kizze kiwera okutwaliza wamu. Ekintu ekyo okikola otya? Njagadde tandikira n'eyo kubanga nkimanyi nti akulaba kati alabye eŋŋoma. Alaba eŋŋoma. Era nze nkyogera bulijjo nti awali eŋŋoma ne bw'otompa mmere. Ne bwe batakuwa mmere. Eŋŋoma endiisa. Eŋŋoma ekuliisa. Era yendiisizza paka wano ondabidde ate nawe okimanyi ondabidde ebbanga ddene. Mukama yagenda nankolera ekyamagero nti bwe nazaalibwa yampandako eddusu lya kuba ŋŋoma kusanyusa abantu. Weewaawo. Nange kyessaagana ne mwaniriza era neebaza nnyo Mukama nakkiriza kyekindiisa n'ekimbeezaawo essaawa. Otandika ddi okuba eŋŋoma zino kubanga mu Uganda gwe nasooka okulaba nga bwe ŋŋambye akuba eŋŋoma ennyingi. Otandika ddi? Eŋŋoma zino nazitandika kitone, gambye kitone Mukama ye yakimpa. Nali nkyali mwana muto ewaffe eyo mu kyalo nemba nti ntandika okugegenya okuba eŋŋoma, nkuba endingidi. Bino ebyekito. Ebyekito ebyo. Bwe natandika okusoma primary n'ennyingira zikwaya ez'essomero n'ennyingira eya kyaki nnyimba nkubiramu eŋŋoma. Neeyongera mu maaso, bwe neeyongera mu masomero amalala nenkwatiramu ebivuga ebirala nga beesi, St. Henry's nenkuba beesi. Eyo nayo nengisuula wali. St. Henry's wa kitovu? Ekitovu. Okay. Kwate waliyo n'ebyuma. Abasinga mwenna mugenzeko ekitovu eyo simanyi lwaki. Anti bendaba mu katemba, bendaba mu kuyimba kitovu. Kitovu ate si kitovu yekka, edda wano walingawo amasomero agawera. Walingawo kitovu, walingawo Kisubi, walingawo Buddo. Kwegamba ate gakyaliwo. Kituvu. Kakati nga amasomero nga bw'omanyi bazadde baffe nabo bali beesobola anoonya ssomero ddungi erinayongerayo omwana w'obulungi. Kati sobola abantu abo boolaba era tebali bubi nnyo. Kitegeera. Temuli bubi. Bebo boolaba abo bano b'Ekisubi bano b'e Buddo. Oli akubuuza wasomerako ebuddo wasomerako ekitovu. Kituufu. You know. Kasita akulabamu ekitone. Munnange kakati Mukama nampa nti nange ekitone kyange nenkyagala. Omanyi waliwo okukola ekintu nga tokyagala. Naye ate nze nayagala nnyo era nkyayagala nnyo Mukama okuggyako lwaliga nti kati ebbanga lye nakuwa likomyawo. Naye nga nze nkyakola omulimu ogwo. So tuyinza ogamba nti watandika okuba eŋŋoma zino professionally nga wenkana otya?
professionally nali nkuze professionally kuba nasoma nemmala okusoma nenzija mu nsi nenkuba zino engoma zino ze bayita jazz nefe tuziyita acoustic drums western jazz western drums kakati nenzikubirawo mu international hotel by then yabali bagita international hotel kati bagita Sheraton kati awo nenzikubirawo nnyo ate nenkubirawo na zino ze bamanyirako konga ate neŋŋamba naye kakati zino eŋŋoma nzikubye abantu bazitegedde nti naye tebamanyi nti nkuba ezaffe ezawana ez'obuzaaliranwa nenkola kwegamba bwe twatambula ebweru eyo abantu nga balowooza ndi mukongo olw'okuba nkuba konga nzikuba nga bakongo buli yajja nga wadde bamusician aye Zairian by then bali bazaire oli muzairwa oli aye Congolese nembaga bana mu Ugandan ne bandi gyendi mu AFRIGO band yabana Uganda bonna nekati nasinganayo ba stars bangi nnyo benkubye nabo Thomas Mafumo ba Salif Keita Yosondu Habibu Koite kanembabuuza nendagala okumanya how this thing comes kuba bw'owulira music waffe oba music wa South Africa nga tonnamanya oba ani yayimba oba naye ekidongo okiwulira noga nti ekyo nno bano ba South Africa aba West Africa obawulira aba Central bawulira abakongo nembaga naye mmwe egundi zammwe mubikola mutya nti ffe nti bw'oba oyagala okufuna ekintu ekyenjawulo tandika from your roots traditional instruments music wammwe wa culture yammwe kati kyojjanga okola kingo building up bwenaddawo nenga nina okukola percussion discussion Africa nenga naye bwe nkola percussion discussion Africa ki kyenyinza ogiteekamu ekyenjawulo nenga mu kifo ky'okkuba emu kankube eŋŋoma 6 bwenteekako engalabi na biki mbeera nga 8 n'oteekako ekyenjawulo neme kuba emu akati nenkola kyali oba ziri ezabali nkuba 2 lwaki ate kati nsigaa ku ŋŋoma emu kati ka ezaffe nzigaziyemu zibeere nga 6 naye nga nze nzikuba omu concentration enevaawa kubanga omuntu yeewuunya enkwata gy'okwata biiti ng'okuba eno n'okuba eri n'okuba eri obikuluuti ebi mbikola Mukama Katonda yampa amagezi agatetenkanya nenga bwe nkwata ekintu bwe kiti nsobola okijja mu kino nsobola okukola mu kino kuba eyo eŋŋoma eyo giraba ekuba ebyaffe ebyawa naye ate ekuba n'ebyabalala byonna eyogera olulimi lwonna oluli mu nsi muno neerumalayo osobola ogyogeza kyoyagala okitegeera bwe luba luzungu erukola bwe luba luganda bwe luba lukyoli bwe luba lufalansa eŋŋoma eyo ekola ki erwogera tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers bakadde baffe abo be bateekamu akasente netusobola okuba nga otulaba bulungi nnyo bw'otyo alina ennyumba zo nga mwattu wazizimba naye nga weetaagamu abapangisa bagamba nti bakuteeramu abapangisa si ekyo kyokka wabula bakuyamba n'okusolooza abapangisa naye bongera okutegeeza nti baataddewo ate ekipya naawe ayagala okuwola akasente bagamba nti oyagala kuwola sente mmeka bamafuta estate managers bagamba nti bakuwola enamba zaabwe weziri awo osobola okuziraba bulungi n'osobola okubakubirako ne mwogeraganya mafuta estate managers ebyuma byange ebyo ebya percussion discussion Africa eŋŋoma eyo nze nkuwa buwi lupapula tingenda kuwa olugendo lwange okuva wano paka eggulu gwesoma naye ng'eŋŋoma ogiwulira kiki kyeyogera nga kikwatagana n'ekyokola ki nekyosoma kati eba teyogedde bwe n'ogyogeza okuva wano paka eggulu ng'ekunnyonnyola wempise wenywedde amazzi kisubi engeri gye musanzeemu akoze atya byonna nsobola bikubulira n'eŋŋoma yange eno owulidde era nze ndowooza nti nyumirwa nnyo eŋŋoma njagala nnyo ngoma buli kimu kyo ngoma ngoma kituufu era mu AFRIGO
era mukama we yaga ngoma nenkuba engoma abantu ne bajagala nammwe ne mujagala n'omwana omutazaaliddwa ajagala nebaza mukama yes Atrabo mulungi tukyali fenna tuli n'omwana wa Ensenene Sewanyana mutandikizeeyo ne kasooka tubuulire Munnayuganda bw'alaba oba bw'awulira omwana w'Ensenene Sewanyana yaani ndowooza muzeeko awo tulyoka ate tweyongereyo. Mwami Sewanyana wangi sebo ffe tuwulira era kimu omwana w'Ensenene Sewanyana yesebo tukijja mu kayimba emwayimba yesebo ne Munnayuganda oyo yandiyagadde okumanya Sewanyana yaani asibuka wa baani abamuzaala amanya ge gennyini amatuufu oba gonna ge galiwa omwana w'Ensenene Sewanyana emyaka gyalimu kati abazadde takyabalina naye nga asibuka mu buddu gye bayita ekaliisizo matale eva abagezi ababuuka Lwera ekyo kikyo naye nga twabuuka exactly twasomoka Lwera ne tujja tunoonya amagezi ne ssente kuba amagezi ge gakola ssente ssente neekola obulamu butere kati nno eyo gyenzalibwa maama wange taata wange ayitibwanga Petero Nkambwe Sendawula ate nga maama wange ayitibwa Benedicta Nabisere omukyalo w'Empologoma ekitegeera ssebo era primary yange yasooka nagisomera Matale Kaliisizo gye nava neeyongerayoko ne ŋŋenda mu babulaza abeekiteredde n'osomera mu babulaza kulonjala kwambala ganduula nensomerayo naye neŋŋamba ate okubeera obabulaza oba mbeere faaza si byebimu nensomoka tebifaanagana neŋŋendako ebukalasa ng'ekitedde nvudde neŋŋenda ebukalasa nasomayo ttaamu nga 2 nzeyi wange nagamba engeri gye wagaana obubulaza ate kati eyo gyozze era ojja tumalira budde akati nze nakufunidde ekifo ekitovu wagaana obubulaza kati oyagala genda bufaaza naye kati ate obubulaza webugaanidde obufaza bwonna osobola kati genda ekitovu gwe nafunidde ekisomero nga ŋŋenda wa brother Eden Mulabanaku ye yali principal w'essomero olwamugaa nti nva bukalasa yanga nti kakati oba ova bukalasa nti kati nze interview sijja gikuwa mu Luganda oba mu Luzungu nga njikuwemu yambuuzaamu ebigambo by'Olufalansa awo bitonotono nambuuzaayo eby'Olulatini ebitonotono byonna mbikuba budinda naga nkuwadde ze nentandika zentenries kikyakulemesa obufaatha kikyakulemesa obubrother bintu si bingi nnyo naye enkola ebimu kwegamba byannemesa embeera y'obuntu yannemesa embeera y'obuntu kati ate engeri gy'ogatta ekitone kiri ky'olina n'okigatta ate n'eddiini biba tebikwatagana bulungi walina ekitone kyo kyenali simanyi nti kyeŋŋenda okubeererako naye nga nina okitwala mu maaso ati Mukama Katonda n'aba nti yeye alina we yantegekera omanyi Mukama oyo yategeka buli kimu gwe oyinza okwagala ekintu naye nga ye si ye yakutegeka nagana naye mu butuufu kwata eno layini yo yejja okukola ki okuyamba kakati nenfuna omukisa ogwo nenyingira ekitovu nenvaayo nenkola ebirala nenzija music wange eyo yonna gye mpita by the way nkuba music eri mba brother nakubanga kagita bakayita kabanjo twakola akagurupu awo era nga bwomanyi abantu nga bana bakwata acoustic guitars naye nekwata akokali netuyimba netukola netusanyusa essomero neŋŋende nebukalasa tamubiriza namayo nenkubakubawo ku nnanga awo yono nga sibeerera awo nina okukola akantu ka music nenvaayo ekitovu nasiŋŋana ebyuma bandi namba ate nensiŋŋanayo ne teacher eyali asomesa music omulungi
Professor Musango naye yafa kubanga ate era yavaayo najje Makerere kakati nze nembera ku advantage y'amaanyi nnyo nti nze seta agenda Makerere wabula ngenda wuwe ne mugaa kati nkoze ntya wano kati kola omwebuuzaako nenkola kinemba nti ebintu byange mbiteeka mu pipeline. Katono nnyo ku nsonga eyo obwa father obwa brother njagala ogivaako naye omanyi lwaki ngiremerako neebuuza nnyo abantu abagamba nti nze kaŋŋende nsome obwa father oba obwa brother oba bano basisita abo mbeewuunya nnyo kati ate baŋŋamba nti okubusoma oteekwa okuba wano ng'oli mulamu bulungi nze nkyewuunya abantu abo ensalawo gye basalawo n'agamba nti kambigendemu naye nga teri mukazi teri musajja. Omanyi olina okusalawo mu bulamu bwo kikyoyagala oba oyagala Mukama Katonda wo ng'eddiini ye eddiini gy'okutte erina amateeka gaayo gigoberere kubanga oba weewaddeyo n'oli asalawo okugenda mu magye ng'amanyi nti ate emmundu etta naye naganze ngenze mu magye era saawa yonna nsayininga nja kufa naye ate oyo gwe wandisinze okutya abo mbatya naye ate ababrother abasisita batugamba nti bagira ne bayitira byo sibimanyi kubanga ssebo omwaka ogusooka ogwokubiri 10 20 nga naye abaana obalaba bayita bajja mu kyaki kizibu bw'obanga osazeewo oba osazeewo tetubagaana abo b'oyogerako sibamanyi nnyo. Father Musala tewamulaba juzi nga yali avudde nayo anti yali n'abagamba mulina bangi mulina bye musirikidde kakati anti munnange kati buli muntu alina engeri gye yatondebwamu n'engeri gye yakulamu ne gye yayita n'engeri gy'ategeramu ebintu bye tomugaananga naye yendi teyadda tuveeyo eyo saagala kutwalayo nnyo ate oyo nno gwoyogerako mukwano gwange nnyo Father Musala nnyo kubanga yalina group ey'abayimbi era twalyanga awards ffe nagatulana ku mmeeza emu oyulidde kati musically ate oyo simanyi muntu wange nnyo so omukwano gwange naye ebibakwatako nandisabye obireke kuba sibimanyi nange nabita ebyo mbivuddeko nkimanyi si byangu ate ebyama bingi ebisirikiddwa saidi naye njagala tugende ku nsonga kubanga obadde mu AFRIGO ebbanga kumala bbanga ki? Mbadde mu AFRIGO kati ndi myaka from ogiyingira ddi? Njingira 8 kati abala myaka ddala 8 oli mwana mugijo ngana mu AFRIGO saawa eno eweza emyaka emeka? 46 kati guno gwa 47 bwetwala 47 birungi ki byewenyumiriza mu AFRIGO? Bannange ebirungi bye nenyumiriza mu AFRIGO sinza nabbimalayo wabula ngenda kukonako bukola n'ekyokumanya obumanyi okiraba singa sayi mu AFRIGO era tewanditegedde okiraba kakati AFRIGO kagamba manyiddemu abantu bangi nnyo nfuniddemu ebintu bingi nnyo nfuniddemu mwenawasiza mwenzalidde abaana mwenzimbidde amayumba namenya kinaleka samujja mu AFRIGO naye kyeŋŋamba nti nali olredde kyeŋŋamba nali mu AFRIGO olredde nensobola okunoonya omukyala waye nemufuna nga amanyi ndi mu AFRIGO kati sapooti yonna buli kimu kyonna kyayo kiva muki mu mirimu gyaye gyenkolera mu AFRIGO mwe najjanga akasente akasobola omubeezaawo nensobola omugjayo nensobola okukola byenkola nemutuyingiza waka ne tuzaala abaana wonna waali ne kati nkyali naye tuli bulungi. AFRIGO band kyekimu ku birungi entambuzi z'ensi zonna ze ndowooza nti nandyagadde zituukamu ze sinnatuukamu Mukama era mmanyi nga mba nina obulamu era nja zituukamu naye ng'ezisinga obungi zonna zitambuddemu ezandibadde ziri ku page kituufu feze twegomba ogendamu simanyi oba muzeegomba bw'oba weegomba ekintu omanya nti ojja kifuna Amerika mwe mwatuuka dda London UK abantu mwatuuka era bano ne bagala lwaki tosigalayo ne mugala ate bwe naasigala mu London oba bwe naasigala mu Amerika Australia ndituukayo dda
Kituufu. Nene mugamba munnange kyenkola nkimanyi sayingira by mistake kugenda nti ndalira awantu no kati ekyo kyenkola kijja kuntuusa buli wenjagala kyenvuddega nti bwe mbeera n'eŋŋoma eyo ne bwe ŋŋenda gye boogera olulimi lwesitegeera oba wa n'enkuba eŋŋoma yange nsobola okufuna ekyokulya so ebyo ebimu ku birungi byenfunye bingi tebiyinza nakuggwayo. Bannayuganda bangi beebuuza era bagamba nti babatunuulira abantu abakoledde awamu AFRIGO band ekwata kisooka nti okuva lwe baatandika babalabye nga bali bumu oba muli bumu. Olaba kati gwe nga mwami Sewanyana ogenda n'okola naawe bandiyo ate n'osigala ng'okolera muki mu AFRIGO band. Bangi tubalaba mmwe kiki kye mukozesa ekyo ekibakuumye nga muli bumu nga tewali kwawukanayawuka? Ekintu ekyo ekisookera ddala mmwe mwennyini mwagalana mutya. Ebintu bye mukolamu buli omu abikola atya. Kubanga ekisookera ddala mu bulamu kwe kuba teri muntu, kwe kumanya nti teri muntu mutuukirivu ku nsi. Teri mutuukirivu. Teri. Ate bwe mubeera obumu ne mumanya nti ono ye mukama waffe ekisookera ddala kumwesiga. N'omanya nti mukama waffe ono byakola gye kiri ate naye kubalaga nti naye alina mmwe. Okitegeere buli kintu kyemukola mukikolera ki wamu. Kikulu. Kakati ekintu ekyo kikulu nnyo ekyokuba nti mwetegeera mukolera wamu. Kakati ekyo ng'okimaze okwagala kyokola okwagala kyokola okyagala otya ekintu kyo kyokola n'ebintu byokola ebbali kuba this is kati guno gwe mulimu gwo, it's not a part-time business. Gwe mulimu gwo gw'osazeewo okukola naye ogwagala otya. Bw'ofuna part-time wali ngenda goba ddiiru ate wano olina practice okolawo ki? Ogenda ku ddiiru oba osigala wano. Kakati bw'oba oyagala nnyo omulimu gwo nti kansooke mmaliriza omulimu biri naabisanga. Nze mirundi egisinga bwe mmanya nti nina rehearsal oba tulina omulimu especially omulimu ogw'okukola olwo Saturday tulina embaga njagala kuggyako ssimu yange kubanga bwe naaba nkola ate nonkubira essimu oyinza okunsulamu ekintu ekimpugula ate kintwala awalala naye olw'okuba njagala nnyo ekintu kino oba nzijjako essimu naye kivaamu ne nga nti sijja gijjako naye olinja mugaa sisobola bwe mba ate ndi ku mulimu sijja mukwata nja kuba musobola mubuulira nti sakkutte kuba nabadde ku mulimu. So ekintu ebitabula groups oba okusasika one buteesiga mukamawo nti bw'aba akutte omulimu gwa miliyoni 2 oba miliyoni njogedde nnyingi gwa 7,000 gwa 7,000 nampaako 10 ne bannange n'abawa oba nampa 5 ng'ate tumanyi nti ebyuma bino buli we mukolera oluusi byonooneka naye ate birina okubeera maintained bibe nti nno bibakolera omulimu omulungi naye kati bwe munaba mugabana kivubi olw'okuba ndabye mukama wange bamuwadde 5,000 tuli 5 buli omu alina okufuna 10 kati ekinajjanjaba naye alina ebizibu naye 10 eri alyagala alikozese kakati bwe kinaafa wali anaakikozesa ati. So ekitabula ennyo abantu naddala ebibiina sente nziwulira kati ffenna abamu tetukulembeza ssente tukulembeza kukola mulimu kubanga nze for example nkuba eŋŋoma ne banfuwa ssente oluusi nga sijulira oba bampadde ssente ku mulimu oba tebampadde na ssente zikumala zino ze mbadde sisuubira omwana nagamba yitako mu ofiisi naye lwaki si lwakuba nti nno akwagala just akulabye akusanze mu kkubo n'akwagala nagajja ngono ne ssente naye kyomukoledde wano yasasudde ssente ze okujja
mu kidongo ky'omukoledde akimatidde naga naye bambi olaba abantu basanyuse bonna nange kyankodde kirungi saze na sente zamuba kuba na adresi kisuubira naye kamugamba ayiteko mu office kale ate mu office bw'oyitayo ze yandikufuuye wano ate tezenkana zirya za office ziba nnyingi kubanga iyo omusajja gwempisa wano namuwanta emitwalo ebiri naye nga wano ayinza ozikufuuwa oba n'olukumi bangi batufuuwa n'olukumi naye lwalina ku ssaawa eyo omusanyudde kati bw'oyitayo atakuwa ne sente kati nze bwe nzira ate okutunuulira ziri eza mukama wange mba nnimba gwe kola omulimu gwo wano nagwo gukusasule weesasule kakati mukama wo bwakusasula kuba zoba ozimanyi mwategeeraga oba weeyongerayo okitegeera kakati ne tuba nti omulimu gwaffe tugukola n'omutima gumu ate ffe ne tuba nti bw'oba ozze mu gurupu yaffe eba famire emu ekikukwatako kinkwatako ne mukama wange bwawulira nga nalwadde sijja kujja kimukwatako bwe nfuna ekizibu kimukwatako kakati ne tuba tulina omutima ogwagalana ogwa brotherhood yes bumu kakati gwazze nga tukuwadde omulimu nga tosobola kugumiikiza bye tukola tuveemu tetwagala jjo tutabule era ffe bw'oleeta olugezi nti ate Kisubi omanyi Kisubi antunuulira bubi mu gurupu biki ffe nga tuyita Kisubi naawe ate nga ffenna weetuli watugaye Kisubi akuyisa bubi wamma Kisubi onoomuyisa bubi muki nga mwesootingiraawo kiggweraawo gwe baba olaba nti oswadde edduka tuveemu tojja tusobola ffe bwetyo wetubeera ate nga tweyagala tunyumirwa kye tukola ate n'abantu be tuleeta tetuleeta bayiga tuleeta bamanyi yes kati betuyigiriza nabo babaawo naye ng'era alinako idea ku kyayagala nina bendaba abamu abajja ne bayimbirako mu Afrigo naye nga bayimbi ate balina n'ennyimba zaabwe eyo nga ediyawe kino mukikola mutya kati nti ekikulu bw'oba omanyi oba nkugambe ntya bw'oba omanyi okuba omupiira kale kanjogere ku musambi w'omupiira wano bakumanyi gwoli ku front oteeba ne bwe banakutwala mu ttiimu y'e Tanzania era ojja kusamba kyekimu ojja kusamba bulungi kasita obanga omanyi ng'omanyi kakati ndowooza Eddie yawe agenda okutunulatunula nga Afrigo Band emukubira ennyimba nga talina wabuusabuusa zimunyumira nolwekyo ate ffe tetuwalana kufa buli artisiti yenna tumwagala bw'ojja n'ogaa nti munkubire ku nnyimba zaye zino tetulina buzibu okuggyako kisinza ne puroguramu gye tuliko bwe tuba tuli free nga ogireeta ennyimba zo nga tuzikubamu njagala ombulira ensonga eno ey'okuba nti ndaba mmwe bennyini ate mwekolamu n'okola bandi yo naawe n'obanga ogirina awamu tulaba nga tekisoboka nga bw'oba ogambye nti oli wa Afrigo olina kubeera wa Afrigo tolina kubeera na bandi ndala ate kino kyo mukikola muti anti kati kuba nakyo tukirabye eyo mu Afrigo kakati kiri bwe kiti Sewanyana wa Afrigo Band naye ate CEO oba akubira ne mu percussion discussion yes kuba kati olaba nze nkubira mu Afrigo nkubuulidde lwaki nakola percussion discussion nkitegedde ekyo kakati what is needed is to program yourself bw'oba olemedde okweprogramminga you can't manage naye bwe mmanya nti na Afrigo Band ekola practice in the morning olweggulo mbeera free lwaki eyange practice gikola lwaggulo nenjikola nebeerawo tu bwe mba nti nno Afrigo Band eŋŋambye nti ku Lwomukaaga tulina embaga Kisubi bw'ojja nze kati tutraininga abantu baffe nti nze kati ne wesibeera mu percussion discussion ku Lwomukaaga ng'eriyo embaga ne Afrigo erina embaga naye Afrigo eyasooka okuŋŋaana tulina embaga ku Saturday mba ninagenda mu Afrigo nze nga nze Sewanyana naye abantu babe baba basobola okukusanyusa abantu nga siriiwo nga bagenda ku mbaga the same day same time nga bakuba olidde kakati bwe mba nze nasooka okugamba Afrigo banaye Saturday ninayo embaga
tulina omulimu ate tulina mulimu genda okole naye ate ku Lwokuna Museya n'aleeta omulimu gwa AFRIGO ngenda mu percussion AFRIGO naye esobola okukola nga siriiwo ate tu nina n'omulala gwe ntraina nga nti n'oyo ne bwe sibeerawo aba akola ki aba asobola okuba olidde kati kati bwetu bwe tukikola ne tuba nti tetutomeregana tukola ki just to program yourself n'ebintu by'olina. Omuntu yandiyagadde okubuuza ebbanga lino lyonna lyomaze ng'oli mu AFRIGO band oba ng'oli mu music industry kaŋŋambe bwe nti ng'okuba ebivuga oyimba kusoomoozebwa ki kw'osanze gwe nga mwami Sewanyana? Kati okusoomoozebwa nakwo bintu bingi. Mugenda ne mumala obudde ne mukola practice ne mukola buli bulungi ebintu byammwe ne mubiteeka ne bibeerawo prepared to buy oba to eat. Nseya najja n'abaga nti bannange nina omulimu mujje munkolere n'omuga nti ye sente bweziti nti ye naye kankuweeko zino musobole okukola ki nammwe okwepanga kutereeza byuma mujje n'omuga nti kale naye endala zonna ngenda zikuwa ki nga tutuuse wali tikale kubanga muntu mulamu ayogedde bulungi biki ne mugenda ne mupanga bulungi ebintu byammwe ne mukuba bulungi naye mugenda amazima gennyini okumala okukola ng'ate ye tomulaba n'otandika omuyiga banno manya gwe omukulu gwe wategeragana naye tewamutuuza mu gurupu namba kulya byagamba kakati bo bamaliriza bakoze omulimu gw'oyagala bakole payment nkutegeera Museya ate n'omusanga eri munsi nagamba mwana omanye ebintu tebigizeyo kati naye mbadde nkusaba mande nkuleetere sente ezo kuba kati ebyo ebintu ebifaanana bwe bityo ate naawe ogenda ogamba abantu nti tetufunye sente ebyo ebintu bye bisinga nze okunchalenjinga era naye ffe twabivaako bw'oba otwetaaga mwabimanyiira si kubimanyiira twabivaako bw'oba onneetaaga nkaleka wano sente tuzikanyiza nti nzaagala gwe kati oba olinawo mpaako z'olina ne before the day we come there ndetera sente zange wano omanje kuba nze ndi sure sijja kuyiwayo ate era sikuyiwayo nze zigenda okola saawa nnyo ebyuma nga byatuuse dda naye embaga ya mwenda fe zigenda okwera omusanvu nga tuyingiddewo naye nga tugenda kuba mwenda oba 10 mweteekateeka nkiraba okitegeera kati ebintu ebyo nno byebinkyalenjinga ku bantu abafaanana bwe batyo kusoomozebwa bwesigwa mu bantu mu baclients baffe naye abatutegeera kati batutegeera sente zaffe bazireka eno ne tujja ne tubakolera ate ne batatoma ebe percussion ebe AFRIGO bwetyo bwe tweyisa gwe tuwaaka ffe gwe otulindirire wali ojja kuba tonnawana kwekyo saffe nga tutuuse nkiraba okusoomooza kuli kumu okwokoka ebintu ebifaananako bwe bityo ate nabimenya byonna binaggwayo waliwo kimu kyempulira ennyo bangi kye boogerako naddala mmwe abali mu limelight emusanga ensonga y'abamaama bakyala ebiseera ebisinga baŋŋamba nti kyekimu ku bikeme ebiri eyo kyekimu ku kusomoozebwa okuli eyo tikubanga abantu bammwe abali mu audience omwo bangi babeetaaga anti kakati ekintu kye nasoose okugamba ekintu eki kyonna nti bw'oba nagambye akantu program kakati nze nakubuulidde ti omukazi owange in fact ndowooza yali akyali naye nga nkyali nemufuna nemanya nti nfunye mukazi wange bantu bangi betusanga era abalala batugamba mubaddewo mutya naffe tuli bantu bwe tuba nti tuli bantu byonna tubisanga naye obikola otya obizannya otya bitambuza otya byonoona amaka bikola bitya obikola otya kati you have to know how you play your cards to focus kakati awo omulala bimutawaanya abalala bitwanguyira okitegeera kuba nze first of all mba mmanyi nineeka noono anneetaaga kati nkoze nti aidha mugaa sijja kusobola oba tujja kweyongera tubyogereko tuyinza okweyongera oba obuteeyongera kubanga kati nze lwandabye olwo
osanga lwakomye ng'ate bwenna agenda eri tajja kujja naye bwonna ogenda buli wamu kuba ne bwetolola kati emmanju webali ate buli woogenda babeerawo asinga munno obulungi nze byantabula ne bwogenda mu babi era mubeeramu asinga obulungi mu babi okitegeera kati bw'oba tomaze kumanya buntu obwo abalabi batawaanya naye nze seewa ekyo si kizibu gye ndi manyi how to control myself I know how I go about it kati ekyo awo oba oyingiridde nnyo ate private life yange kubanga nze ndeka kuba nze sikirese nga kizibu gye ndi naye waliyo abalabi batawaanya ne bagenda ne biva wano olaba ne ba clients betukubira amuleeta nga ogenda kutundira musajja wa ngoma oyo musajja oyo akuba engoma oyo bannanga akuba engoma oba wakagikuba bwoti n'aleeta omutwalo n'agukusimba n'okuba n'awa mukazi we gutwale kakati omukazi n'ava nekubira byonna n'atandika kati nebyamugamba takyabiwulira kati ate omusajja yatandika kati gonna kulese muno naga nti no yagala omusajja ayinza n'obutamuza ne bavaawo ne bagenda ne balwana eka n'amugoba oluyimba lwe twayiiya olwa AFRIGO batuuse taata nankuba maama na haji nanvuma twamala biraba live omwana wa AFRIGO haji nankubira endongo ngate is a true story no stories omukazi najja naga nti kati lwe twali wano twaddayo eka nze nsula wange kati nadda mu nnyumba yange omusajja yangoba naye ngate gwe balwanira gwe tokimanyi tolina naye interest zigenda gamba mukazi nti nkwaga kuba alina omusajja naye beeri n'amaka ne gafa so kati ekyo kyabamaama tukireke ku buli muntu alina engeri gyakola ki gyasomoozebwamu bamaama abo naye nze sina problem nakyo I know how to go about it sibagoba bangi nnyo banjagala naye mbaagala naye mbakontrolinga ntya kikyolekera bannayuganda mbasaba bannaye mwagala AFRIGO band ne percussion discussion Africa kubanga ffe Mukama Katonda kirabika yatutuma tubasanyuse ate tukyabasanyusa ate tukyakubira ddala ate tukyali mbulakalevu gwe temundaba nkulaba emyaka ogikuumye tujja bakuwa emiziki nammwe we muli n'abaana mubaleete batulabe tetukuba nnyimba mbi tubuulirira bantu n'ez'okwala tuzikuba naye ng'ekikulu kubuulira bantu osomyemu ki mu nnyimba ze tukoze ekyo nakyo kikulu mukyafulumya empya lwaki tetuzifulumya naye ekibi lwe mwasembayo lwafuluma bannange buuza oyo otawulirangako ku luyimba lwe bagamba teri mubi gwe tolulirangako teri mukyala mubi ku nsi lwafulumadde teri buli omu Katonda omukyala yamuwa ebibye teri mubi gwe gwogobye leero nti tomwagala kulabikidde bubi nga waliwo wali amuswamu kakati mubi goba okyamuyita mubi oli nga amwagala okitegeera teri lukyali lupya lukyali lupya waliwo n'olulala yantamiiza omukyalo oyo yantamiiza bwenge nalwo lupya kakati oyagala nkole ntya balekere ekigambo tubasibule nze nsaba bannaye mutuwagire tubaagala nnyo ate wabula nebaza amaka gange madamu wange okuba nti nno yagumira ebizibu byonna ebiriwo nyingira kiro nfuluma ku makya kakati naba nti ate takifunamu buzibu kati nammwe mbasaba mutwagale tubaagale tujja bassa emiziki Katonda abakuume atulaba omulungi saagala kusukka waawo olunaku olwaleero ne mwami SEWANYANA